Kale amakya malungi tukulamusako wenna yeekumidde ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala w'amayanja. Olunaku lwa Sande mmwe mwenna abagenda okuba nga ate mutendereza omutonzi tubaagaliza okutambula okulungi ate nammwe avaayo tubaagaliza ate okuba nga ate mutuuka bulungi. Kyawandiikibwa kituukire nti temulekangayo kuŋŋaana nga ab'edda we baakolanga. So mu kintu ky'otalina kubanga ate olekeraawo kwe kugenda mu kkanisa n'okuŋŋaana. Bw'oba tonaba kufuna kkanisa ntuufu asooka obeere ewaka osabe omwoyo wa Mukama. Naye bw'aba nga Mukama yakuwa ekkanisa entuufu tewaba nsonga yonna gye weekwasa nti tolina kubanga ate okola ki okuŋŋaana. Oyo pokopoko ne olwokusaba social media tumuteeke ebbali ate tusobole okuba nga ate tutambula mu lugendo luno olwaki olw'obulokozi. Kakati olunaku olwaleero waliwo ka documentary oba tonaba kalaba ngenda kuba nga nkakuteerayo awo ku social media okalabe. Akatambudde nnyo ku mukutu ogwa TikTok ate n'emikutu emirala. So tulina kuno abantu nga TikTok baamuvaako ng'ate batuufu. So tuba tulina obbaleetera akantu ako basobole okuba nga ate bakalaba. Eno weevu gwetaakube nga taliyo. Eno weevu ekubye buli muntu. Guno omwaka gwonna nagamba mwaka muzibu nnyo era oba oli ku mata ebya Kristo ogenda bivaako. Buli omu bamusabudde. Buli omu wano mu Uganda tewali gwe batakubye. Nze kyenzudde kati biri bintu bibiri. Ekisooka either Katonda alituyita twetereeze twenenye tudde mu makubo amatuufu oba Sitaani alina kyayisaawo kyatambuza. These are two way things. Ate olina okuba nga oli spiritual okuba nga otegeera amazima. Kakati we bituuse nti kyangu nnyo okuwa omuntu ssente n'omugamba ayogera wooti ne wooti. Kyenzudde nnyo, it's very easy. Kitegeera nti omuntu asobola omuwa ssente n'akwogera nako naye nga oluusi takumanyi nakumanya. Kitegedde oba oluusi ng'akumanyi. So Sitaani Bayibuli egamba nti omulabe wo anaaba wa mu nju yo. So omuntu akwogerako oluusi aba akumanyi walyako naye watambulako ne wasula naye. Kakati kano ka documentary koogera ku bantu babiri, Bugingo ne Dr. Abedi Bwanika, pastor ate munnabyabufuzi Abedi Bwanika. Bugingo abadde nnyo ku mwanjo era awulikikira nnyo mu vidiyo bwe nga takkiriziganya na bisiyaga era avuma nnyo ebisiyaga. Era yagamba nti Bobi Wine oba tolya bisiyaga vaayo okyogere anti nze siri musiyazi era siwagira bisiyazi. So alumba nnyo opposition side sometimes be bamanyi ne politics waabwe. Nze siri nnyo mu politics naye mmanyi waliwo ensonga lwaki amulumba. So kano ka documentary kalaga nti Bugingo ne Dr. Abedi Bwanika mbu baasasulwa ssente basobole okuba nga ekisiyaga bakikipingira mu mawulire. Okitegedde nga bakikuba naye nga okukikuba kwakyo kisigale nga kikyavuga mu mawulire buli ssaawa. Okitegedde. So waliwo omuntu okuba nga avuma ekintu naye nga tayagala kintu ekyo kirekeraawo okuba nga kyogerwako. So mbu baba basasula boogere negativity about homosexuality naye nga mu kigendererwa ky'okuba nga bavumirira ebisiyaga bibe nga tebiva mu kamwa kaabwe, bibe nga tebiva mu mawulire, bibe nga tebiva ku social media, bibe nga tebiva ku leediyo zaabwe. Mbu y'ensonga eyabasasulwa simanyi mbu miliyoni 10 oba eza $, okusinziira ku documentary. So sigenda kubanga ate njogera ebyogere wabula ngenda kuteerayo ka vidiyo ako okalabe. Naawe ogenda kutegeera nti either eno weevu Katonda ye atwambudde atulese bwereere twetereeze oba Sitaani tewali gw'atagenda kukwatako. Tewali gw'atagenda kukwatako kubanga Bugingo awulikika nnyo omusajja nga tawagirira ddala bisiyaga mu statement ye. Naye ate amawulire agafubutuka mu western countries kuba galaga nti yasasulwa okuba nga buli ssaawa ayogera ku bisiyaga. Buli ssaawa ayogera ku bisiyaga. Jjukira ekintu gy'oku mu kukyogera ayogerako nnyo. Waliwo b'okwasa ekinyegenyege okuwagala okumanya ennyo ku kintu ekyo lwaki tokivaako
bakyokyogeranye nti tujokoma okukyogerako niweba negative niweba nsobi ng'ebaddewo oba omuntu alina kyakoze nobeera ku ekyo buli saawa mbu si kirungi era oyinza okuba nga owaliriza abantu okuba nga bakola ki bagenda mu ekyo ekintu ate kyoli kuvumirira okitegeera akiringa wano ani yali Pastor Ssenyonga we yabeeranga nnyo ku bannabbi b'obulimba kakande baani nti ekiseera kyatuuka ng'abantu abali mu kyaki kya Ssenyonga batuuka ekiseera ne bagenda ewaka kakande balabe byayogerako oba bituufu oba nedda so bakomekeza era bawambiddwa ate ne bakomawo ng'ate bawambiddwa n'abeera ate na mulimu mulala gwakuba nga bakola ki bakola deliverance so ekintu gy'okoma okukyogerako ennyo niwe kiba nga kibi nga tokivaako nga lwe luyimba buli saawa oyinza okukomekereza nga okipolomootinga naye nga tomanyi kankuteereyo ka vidiyo ako mu dakiika 3 okalabe tukomewo tutemeeteme ensonga ezo. In culture, the perception of the LGBT community remains so challenging and complex. A provocative question to ponder as we delve into an intriguing narrative that unfolds against the backdrop of Uganda's societal norms and values, the unconventional deal. Our story begins with a deal of a substantial $10 million. This was no ordinary transaction. The recipients? Well-known Ugandan pastors and members of parliament including the likes of Abedi Bwanika and Pastor Bujingo. The purpose? To promote dialogue and awareness about the lesbian, gay, bisexual and transgender or LGBT community in Uganda. However, this was not a straightforward promotion. The strategy was unconventional to say the least. The idea was to promote the LGBT community in a negative light, a move that was expected to generate buzz and conversation about the subject across the nation. The aim was clear. The more people talked about it, the more it became a part of the public discourse, eventually leading to increased awareness and understanding. Mwogeraki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde tegera oyimiridde ludda ku nsonga y'ebisiyaga sente z'ebisiyaga mu Uganda era ne yeerangirira nti muli wa bisiyaga kati ebisiyaga mubirya muli wa bisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya abali b'ebisiyaga Juli Muteesasira tasobola kunyiiga asanyuka busanyusi kubanga nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzaamu si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga n'abali babisiyaga ate mukazi nnyo kubanga bangi abali ebisiyaga baalema okwogera oba babirya oba tebabirya ensi neebeerawo ng'ereekaana ku lwabwe kati ye Juli Muteesasira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya era yeyagalira kubeera Canada. And so, the plan was set in motion. Abedi Bwanika and Pastor Bujingo began appearing on TV shows and radio programs, stirring up controversy and conversation with their negative portrayal of the LGBT community. Their voices echoed across the airwaves, reaching the ears of millions of Ugandans. They talked about LGBT issues on their platforms, painting a negative picture, all with the underlying objective of sparking dialogue about the subject. Their voices echoed across the airwaves, reaching the ears of millions of Ugandans. They talked about LGBT issues on their platforms, painting a negative picture, all with the underlying objective of sparking dialogue about the subject. So what can we conclude from this narrative? In 90s it was abomination talking about LGBT in Uganda community, whether negative or positive way. So now it's a conversation that is being promoted in a negative light by Abedi Bwanika and Pastor Bujingo, while trying to paint a picture to the public that they're against LGBT. The unconventional strategy of promoting negativity to spark dialogue is not just unique, but also effective. To summarize, a $10 million deal led to influential Ugandan public figures promoting discussion about the LGBT community. Although the portrayal was negative, the ultimate goal of raising awareness and understanding about the LGBT community was achieved. The strategy of stirring conversation through controversy has indeed made the topic more prevalent in public discourse. In the end, the perception of the LGBT community in Uganda is a constantly evolving narrative. It's a conversation that continues to unfold, and how it develops from here is a story for another. Nyinza obutakuddira nnyo mu bigambo kuba Abaganda balina olugero olugamba nti adda mu luyimba oba adda mu mboozi tagikola ki atagiwoomesa. Ebigambo biwulidde ebyo mu kavidiyo kalaga nti alinga eyalikodinga yava mu west
West countries. So kisobokera ddala okuba nga boogera amazima nti bantu bano basasulwa, naye ate kisobokera ddala okuba nga ate waliwo yabasasudde oba waliwo ebigendererwa ebirala okuba nga ate bakola ki, basirisa oba baleeta diversion. Kubanga bano abantu boogera nnyo ku bisiyaga, so basobola okuleeta diversion mu bantu okuba nga baagala okusirisa abantu bano. Kitegeera kubanga ye Bujingo kizibu nnyo okumalako service nga takubye ku bisiyaga. Naye ate kisobokera ddala okuba nga eno political diversion, njagala okitegeere bulungi nti it could be political nga sina bya bwa Katonda naye nga ate biri mu kanisa, nti okubanga Bujingo alwanyise ayogera nnyo ebisiyaga oyinza okulowooza nti alikola mulimu gwa Katonda naye nga it is a political issue. Kubanga ye Lwatu awagira Muhoozi oba awagira Museveni mu Lwatu ye teyeekweka era tasobola kuva katuuti nga takubyewo political laalaawo, alina okuba nga ate ayimirirako katuuti n'asooka abawaamu politics. Okitegeera? So kisoboka okuba nga kiri political, okuba nga ayimirira n'agamba side ey'opposition basiyazi era temubalonda muwagire side eyaki eya government. Naye lwakuba tetwagala kwogera nnyo politics wano, naye nti bwe tutunuulira Andrew Mwenda oyo awagira ennyo etteeka ebisiyaga okuba nga lisazibwamu oyo atambula ennyo ne Muhoozi. Andrew Mwenda ali mu government era ali Muhoozi project. Kitegeera? Naye ate oyo tamwogerako kubanga yayimiridde mu maaso okuba nga alwanirira abasiyazi. Ye teyeekweka naye ate ali mu government. Kitegedde? Naye ate oyo takola ki, atamwogerako. So nagamba bino ebintu biyinza okuba nga it's a political wave. Kuba bwe tutula ne Abedi Bwanika naye alina politics we kubanga balina obutakanya mu nnuupu zaabwe, waliwo ebigenda mu maaso, Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga. So saagala nnyo ogenda mu politics wadde tubitegeera. So eyinza okuba nga ensonga eno eri political, ensonga eno eyinza okuba nga kubanga weba political kitegeeza nti wobanga oboonoona amannya nabo basobola okufuna engeri gye bakwonoonamu ki amannya oba okwonoona erinnya eryo. Naye byonna nze ndaba byonna kano kazannyo akakomekereza mu bintu bibiri bye nasoose okugamba. Ekisooka nti ayinza okuba nga Katonda ali atwambudde akooye kasasiro gwe tukola nga atwambudde atulese bwereeto okuba nga tukola ki twetereeza kubanga nga tulaganga abawakanya ebisiyaga naye nga ate erudda eno tulinga babiwakira. Ekyokubiri ayinza okuba nga ate Sitaani alina byayisaawo, diversion ng'alina byayisaawo naye nga abiisiza mu kanisa akulaga nga manyi Sitaani ye muntu alinga envunza. Nze nalumwako envunza mu kyalo, abatalumwangako envunza Mukama abawa omukisa. Twakulira mu byalo envunza ne zituluma. Envunza ekuluma oba ekuyingira ate nga wasiiwirira, owulira obuwoomi ng'eno weekuyingira eringa emmese. Emmese mu kyalo zaatulumanga, emmese ekuluma nga weefuuyirira tosaana tegeera era ogenda ozizuuka ng'ebigere byonna babirumye. Ate ye Sitaani abalya waafuuyirira waati mugenda ogerawo muti ng'ekkanisa yagiyingira dda yagikubadde ekigona buli kimu nga kyaggwa. So ono politics era nze nsaba abasumba mujje politics mu kanisa, mujje politics mu kanisa oba ozze katuuti ka Katonda yogera ebintu ebinaayamba abantu. Okuba politics ayawula ekyo kiri ku record. Politics ne mu maka asobola okwawula n'omukyala. Omukyala wabeera ku side A ng'oli ku side B wabawo obutakkaanya era ogenda nga ebintu tebitambula bulungi era abaana be babonaabona. So politics mulungi mu kaseera kaayo akatuufu. Naye bwe tuba tuzze mu maaso ga Katonda oba mu nnyumba ya Katonda, politics tumuteeke ebbali. Si kibi omusumba yenna okubeera ne political side, si kibi. Naye ate musumba olina okuba nga woba mu maaso g'abantu oba neutral. Kitegeera kiri kisigala mu ggwe munda oba neutral. Wajjukira osumba abantu okuva ku buli political party. Buli political party osumba. Kakati gw'obanga oyagala abakkiririza mu kyokkiririza mu politikali kitegeeza waliwo abantu abamu b'ogenda okuba nga okola ki
wali abantu abamu bogenda okuba nga ate oggalira ebweru. Wonna obaggalira ebweru Katonda yakuyita kusumba abantu bonna. Ate teyakuyitako kubaako political party y'abantu gy'osumba. So twetereze eno weevuyo baaba. Simanyi oba erina gwereseeyo. Ekubye buli side. Weba tennatuukawo. Weebaze Mukama era weeyongere okuba nga ate weekuuma. Mukama ayongere okuba nga akuteekako olukomera. Wabula kiyigenda mu maaso kyo kikka nti omuntu asookera ku makya n'afumba sitore ye n'agirikodinga n'agifulumya ate abantu ne bagikkiriza kubanga bo abantu saawa zino ebifu bye bakkiriza ebituufu tebabikkiriza. So basumba baaba bo bali ku kizibu bali ku kyokya naye Mukama atusaasire atuyambe tusobole okuba nga ate atuteekako obukuumi bwe. Kale ndowooza sigenda kubanga nsukka wano mwenna bagenda okusinza Mukama bakulembere naye ova mu kkanisa yitako wali ku Alinisa Hotel ojja kusanga nga ebintu byonna biyidde. Osooka okuba nga obenga you enjoy your weekend enkya ng'oweetegekera okuba nga ate oddayo ate ku mulimu gwo yitako awo ku Alinisa okusula buli kimu oba olina kapate totawaana kubaako woonoonya ekifo kyo baakiteekateeka dda okuba nga ate kihostinga buli mukolo gwonna oguli ku mutendera ate ogw'ensi yonna. Mugala Jamiru mbadde wano okuba nga ate nkutemeratemera ensonga ezo. Nze sikuwadde sayidi yange kubanga kakati nakowa ebyokusala omusango. Njagala sayidi yo ombuulire mu comment section biki byolowooza ku ki ekigenda mu maaso oba ki kyolowooza katambi ako akowuliriza ate mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mbeere bulungi, mweraba.